Yes, banyigiza akadde kano mwasibye mutya muri mutya mwenna ba followinga Faadi TV nembebaza nimbagamba nti kyemwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ate ne munyiga ku kadi mbatumide kabali mu ggwanga eryakata Saudi Arabia akusane mu ggwanga erya Oman nembebaza nimbagamba nti kyemwakola kyakabenya okubanga mwasubscribinga ate ne munyiga kadi kyebakoze presidential device kikambwe ennaku zino abasinga tebakyatya fulufiga ngedda ebamutya basabula busabuzi jukira abagakaawo bodyguard wa Kasalini kusaasira naye yalumbako ko fulufiga namukyawo oluye naye kye bamukoze ku bulundi guno neyamulumbye ate baba yabadde musabuzi oli omusabuzi omukambwe kye yamukoze muntu nga alina mu ddwaliro fulufiga ekifaananyi ndowooza okirengera ekiyayi kyamukubye nago ebyayi byakola nagozi kyamukabadde ngumi eri enkambwe ebisajja bikuba kyamusabudde baaba kyamuyisiza bubi nnyo nga bw'okibuulira akati nomunaaki ensonga bwezituwe ziri ku saidi ya fulufiga sinungi okutwaliza awamu embeera egyalimu current situation akadde kano sinungi ekiyayi kyamukalakase baaba eri enzibu abantu bangi bavudde nga boogera ku nsonga zino bagamba nti bandibadde mbu bakwata oyo yakubye fulufiga wabula yakubye fulufiga ekyamazima binza obutatambula bulungi naye nga alabika ndoza agenza okukikola nga kimanyi nga amanyi outcomes eziyinza okuba nga zivaamu kosa ne repercussions eziyinza okuba nga ziva mu nsonga zino oluvannyuma lw'okuba nga yakubye fulufiga yamukubye akimanyi nti results ezijja okuvaamu kosa ne repercussions azimanyi nti bajja kumukwata bamusibe ekyadde akisuubira era ndowooza oba oliawo yagambye kanneeweeyo ebinaavaayo byonna oba good results oba bad results nja kuba nzifeesinga agenza okukikola nga akisuubira kuba kisuubira nti ayinza okumukuba n'agenda bugenzi bwatyo era ekkomera ndowooza yadde alyetegekedde okuba nga akuba fulufiga abantu bangi batera okuba nga ayisaamu eggaali era abasinga bagamba nti baloope ku poliisi ne bakakana nga tebalina kibafunyeemu era abasinga bakoze eki basize okuba nga munnange bamwekolerako bo nga bo basobodde okuba nga akola ki basobodde okuba nga bamucapa bamucapye bucapi kwabagamba nti ku poliisi baloopye okumala akaseera kusana akabanga akawerako naye nga tebafuna results zonna kati basize okuba nga bamwekolerako era bano bagamba nti oluvannyuma lw'okuba nga basize okuba nga bekolera ku fulufiga okuba nga bamucapa bagamba nti bo bali bede okuba nti bakola ki bafeesinga kyajezi zonna nazibatereddwako babasinga bagamba nti fulufiga ekyamazima asusi naye ekyamazima fulufiga naye asukkamuko oluusi okuwemula okuvuma okola buli kimu kwegamba asukkamu oluusi sometimes akisusa ate nga basinga bagamba nti baloopye ku poliisi enfunda n'enfunda nti bena kyebafunamu wadde n'akamu olw'ensonga nti fulufiga kwegamba ye agamba nti poliisi azina mu ttaano ze era azikontrolinga azina mikono gye azikontrolinga kyebala asinga bakola ki bagamba nti katumwekolereko ng'ebiseesinga nga bola abantu oluusi bakwata omubbi bamucapa mpaka kumuta osobola mukumako ebipiira olw'ensonga nti abasinga bagamba nti ababbi batwalibwa ku mapoliisi naye ate bugenda okukeerenkeera ng'omubbi yavuddeyo naye ng'ate yakwatiddwa ng'abba ebyaddala naye ng'ate yakwatiddwa ng'akola ki nga yakwatiddwa ng'abba kaba bagamba nti bannange naffe tunakwatanga katukole ki atubeekoleeko kati engeri gye bakozeemu fulufiga jjukira bodyguard wa kusaasira ye yavaayo n'akola ki ne baddiŋŋana ne fulufiga baddiŋŋana ne fulufiga akato naye simanyi ate nga bodyguard wa kusaasira ye just yamucapa bucapi bwi naye ate ono omuye yamukubye ziri mumi yamukubye ziri mawokota yamukubye neyadde nga akuba musajja munne nno obaani yamukubye tetunnamanya naye nga bwatyo bwe yagudde mu mbi ye sande ye agiyingidde bwati ekyendi egenda mutambulira bweti ebisajja bikuba ebisajja bikuba baba kyamukubye egy'enzi bikuba abayita bakuba
abayita bakuba bali bacapa kyamukubye boli nyabo kyamukubye kyamazima ne face yonna ne babaatala naye ababaatadde kugamba kyamazima kyo si byangu okutwalizaamu naye nga musubscribinge munyige kade byebyo munnange mungere kubanga mugifollowinga Faali TV Faali Uganda News KRTV Uganda now KBTV UG kusana KRTV Uganda now etutuna YouTube channels muzifollowinga YouTube channels zange ezo zonna zonga za full figure bwate weyagudde mumbi abasajja babaayo ate ebisesi ng'omuntu bw'ovumenya abantu tumanya tubona akubidde kiki kubanga oyinza okuvuma omuntu omwaka guno n'akuteeka mpaka omwaka ogujja n'akugwako n'alyoka akusabatula yasaana kumanya ani yamusabatudde oyinza okusanga ng'oba oli awo amwaka guwedde nga yasaze wakola ki amusasuza akaseera kano nga yamutereka omwaka mulamba n'agamba nti kwatako gwe nja kukubataza nga amutereka nti n'amugamba nti wendikwatako nja kubabataza fweesi eyo mwaka mulamba omuntu asobola okutereka n'akutereka bulungi nnyo n'agamba nti lweri mukwatako nja musabatula kati efulufiga abantu avuma bangi nnyo tosaana kumanya nti obono eyankubye oba oli yeyankubye kati nomunange byebyo bagita Faali TV musubscribinge munyige kale KBTV KRTV Uganda now ezo na YouTube channel zange muzifollowinge byonna nteekayo ebyakabi teekayo ebyomutawana teekayo ebyetabu maleka baliraka mu kibuga kye bayita Baghdad timwakola kyakabi nnyo okubanga musubscribinga zonga za